Olumu narwanako n'emisambwa okumala emyaka gyali 3 ng'olumu manyi kukozesa amaaso nga ntunulwa butunuzi nemba nenkuba omwoyo gwo nenguta nga ntunulwa butunuzi. Kubanga Katonda bw'akuwa obuyinza era akuwa Wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. Bono bwebonera bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Webale nnyo webalire ddala omulabi waffe owa channel eno Yuginaw TV amanya nze Stone M okutuusaako obubaka oba okwanjulira programu eno. Nkusaba subscribing, nkusaba liking era ate commenting. Abayo b'amagezi tubaagala nnyo n'aba commenting. Comments zammwe tuziddamu ate era tuzisomera ddala. Olina ky'obuuza, olina ky'owabula oba olina obubaka direct obugende wa Musumba Robert. Naye abeerako ku channel kuno kwennyini kwenyirwa mu comment section nga azisomamu oba video eddako tuzireeta ne tuzimubuuza mpola mpola awo n'akuddamu ekibuuzo kyo ky'oba oyagala. Kakati kansooke mukuwa kubuuzeeko tulabe gye tugenda okutabaalira olunaku olwaleero. Musumba sooka babuuzeeko abantu bo. Agulumizibwe oyo omutukuvu ali waggulu ennyo, ekitiibwa n'ettendo bimuddire. Kubanga wano bwe tubeera mu Buganda abamu bagamba nti agundagunde. Ne nange ngamba nti agundagunde oyo ali waggulu ennyo nannyini buyinza ow'ekitiibwa. Era ekitiibwa n'ettendo mbimuddiza kubanga w'amaanyi. Amannya gange nga bulijjo Prophet Tusingwire Mirembe Robert. Enamba yange y'essimu 0756 55 0966. Era yenza omulwanyi, era sirwanyisa bantu ba mibiri, ndwanyisa myoyo. Era ne sitaani waali akimanyi nti nze ndi mutugumbuzi wa sitaani. Mutugumbuzi w'abakozi be bibi. Mutugumbuzi w'abakozi be bibi. Kubanga sitaani ono kana akasajja kaagala nnyo okuyiikiriza abantu okubakolako ebyambyoni. So Mukama Katonda yampa obuyinza. Abantu bangi abali eyo abamu balina ebibuuzo bingi ku mutima. Bw'oba olina ekibuuzo kyo osobola okukireeta mu comment section. Oba okikuyisizaako ku ssimu yo kwennyini oba okukiisa ku ssimu yange kennyini. Totya nze ndaba nga bwendi naye siringa bwendi, nsinga waawo. Oyinza okundaba nga gwe oli mugagga, ng'ogwe oli w'amaanyi, nga gwe oli naye nze siri w'amaanyi wano, siina kyendi naye mu mwoyo nina kyendi. Onoonya property y'okupangisa naye nga tomanyi bwakugijja. Kankwanjulire Renteya ye app yokka eyeesigika kw'osanga buli property yonna epangisibwa. Oyagala kupangisa nnyumba, kizimbe, maduuka, apartments, guest houses, hostels, rentals, condominiums oba ekika ky'emmotoka yonna ku app ya Renteya byonna kwebiri ate mu bungi gw'omupangisa. Renteya app ekuyunga butereevu ku nannyini property. Teri kugulawo akawunti yadde okubonabona ne babroka. Wabula ate gwe landlord gulawo akawunti wabula nga activation ya bwereere. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu 0756 079 857 oba ku 0760 079 526 eya WhatsApp eri 0767 84 Kubanga Katonda yannonda nansimbawo olw'ekigendererwa. Si kwewaana bwewaanyi kubanga mbirabyeko, nina byempiseemu, nina entalo zennwanye ate nenziwangula. Ate nze ndi mulwanyi. Nze okuva Katonda lwe yampita sibeerangawo nti ntudde butuuzi mirembe nga sirwana. Buli kaseera mbeera mu kulwana ntalo. Naye mbaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe omutukuvu ali waggulu nnyo ow'ekitiibwa kubanga w'amaanyi era wa buyinza. Era tumugulumiza, mwebaziza nnyo kubanga akola eby'amaanyi, akola ebikulu, akola eby'ekitiibwa, akola eby'ekisa. Nkwaniriza mu programu eyo wetu tugenda okutambula ne Musumba Robert. Naye olwaleero tuzze twagala ababadde mu video yaffe oba video no gye tusembye oteekayo
kati tuzze n'okuddibwamu kwayo oba ntegerekese bulungi kubanga abasinga bagamba nti kati tukoze tutya oba tugenda tambula tutya kati no tuzze n'engeri gye tugenda okulwanaganamu oba engeri gye tuyinza okukola ne tulwanaganamu n'emyoyo awo we tuli. Agulumizibwe ali waggulu ennyo amanya nga bwe mbagambye ensigadde nz'omu. Kambaweeko ekyokulabirako nti sitaani oba emyoyo oba bakabaka obwekizikiza nabo weebuli bukimanyi nti nze ndi mulwanyi kubanga one day luli nabagambako nti naliko ne Museveni nalaba vision nga nali ne Museveni twali ku lutalo nga tulwana twali nga tukuba obusaale mu kaseera ako nalaba obusaale omulabe yaleeta obusaale bwali bungi nnyo. Yes sir. Obusaale bwali bungi nnyo nga bwali bw'amaanyi naye obusaale bwe bwali bungi natya nenziruka Museveni nemuleka ku lutalo nengenda neneekweka kati bwenziruka nengenda neneekweka Museveni nansindikira omubaka nagamba genda omunoonya akomewo mu lutalo. Omubaka yajja nanoonya era yanfuna nangamba nti waayo omukulu wange ambye nti komaawo mu lutalo tugende tulwane. Nenkomawo mu lutalo tuli munsi ya nenkomawo mu lutalo ne tulwana era okutuuka twaluwangula. Kati mu kaseera ako one day nali ndi mu lutalo yende ndi mu kusaba okw'amaanyi kati nalumbibwa emisambwa jjajja gyandumba giri ebiri gyali giva Magombe obwakabaka obw'Emagombe bwali bunsindikidde ejje likoleko matuku baguwone lyasindika abasirikale baali babiri baali balwanyi kati bwe gyatuuka gyendi gyayimira distance omulala negamba gunnagwe negamba waayi jangu tulumbe Robert omulala kyegwava gubuuza gunnagwe negamba nti waayi tokimanyi nti Robert omutima gwe gwa Katonda gyokka nga gyewakanya nti tokimanyi Robert omutima gwe gwa Katonda tetujja musobola samba giri mukubaganya birowoozo kanga gyekubaganya ebirowoozo era tegyansobola gyaddayo kimanyi kubanga ekintu kino tekigwa bugwi nti nze apooso oba nze profeti oli natandika ekkanisa neyita dokita biki byonna nabagamba nti okutandika obuweereza kubeeramu ebintu abantu bye beeyita nga Katonda si yabalonda. Ntandika nga mbagamba nti Katonda bw'akulonda teri akulwanyisa n'akuwangula era Katonda bw'akulonda kubanga abantu abasinga bamanyi nti Katonda bw'akulonda ojja kulabikira nga ovuga motoka ey'amaanyi nga Maybach simanyi si Maybach aliwa motoka eziriko za Maybach gye bawoona omukulu w'erubaga. Katonda bw'akulonda tojja kulabikira mu motoka zinenene nga Maybach tojja kulabikira mu bizimbe by'amaanyi toyinza kulabikira mu masuuti gano ag'ebbeeyi simanyi ga miliyoni 9 bazambala sigambye nti ebyo tobyetaaga ye Katonda abaweereza be yayagala babere baavu nedda sikyengamba statement yange nkitegedde kyoga abantu tojja kulabikiramu ebyo nti bakulabe nti kubanga oli bakutye nedda newankubadde tubyetaaga wewaawo ekiseera bwe kiba kituuse osobola obibeeramu si bibi nti naye omulonde wa Katonda tekitegeeza nti yoyo alabikiramu ebyo byokka nedda waliwo Katonda abalonde be yatonda waliwo omulondo omulala oyinza okusanga n'ez'emmere zimubula nga mulonde abulwa n'ekyokulya naye nga mulonde. So nze nebaza Mukama Katonda bwe yantonda yampa n'ekyokukola ngeri ki y'okulwanamu kubanga nzize nga ndwana entalo. Tugenda kuyigiriza mu vidiyo eno gwali eyo oyinza kuba oli eyo nga gwolina church nene oyina abantu bangi n'ogamba nti awo oyo ayogera inaki oyo ayina abagoberezi ki ayina church ayina omusu ayina waaweerereza n'ogamba nedda ssebo tonyooma abaganda bagamba nti togayanga kikoze eki kyezinze togayanga kyezinze. Nze bw'onondaba genda onoonyereze mu kusaba kwo ojja kundaba nzaani ono wakulaba nga tanaba commentinga sooka agenda asabe tonaba kuyomba tonaba kukola bw'obanga wekakasa osinza Katonda ali waggulu ennyo genda osabe Katonda ajja kukulaga nzaani
nzaani kubanga Katonda talimba era Katonda takweka naye wabula njagala mu abantu abali eyo njagala owulirize nnyo okusomesa kwa leero n'obwegendereza nti osobola okuva otya mu kintu kino ng'olina ebikukozesa nga bakutwala nga webaka n'embwa nga kubanga abasinga mwina smartphones abamu oba bazibajjako Katonda abamu bwe baba zirina oli mu busibe nti nze Robert ndi mutugumbuzi w'emyoyo era najjo gimmanyi nafugira emisamba gyo tugambye emisamba lumu narwanako n'emisambwa okumala emyaka gyali 3 nga tulwanagana nga twali tulwanira mu nyumba ng'omusambwa ogwali gunnumba gwali gujja ne guyimirira ku ddirisa nga bwe gwayimiriranga ku ddirisa nga gwakolanga nga saawundi eyo evaamu genaaliyise ng'amasasi nga omubiri gw'owulira ddala ng'olumbiddwa Mukama Katonda n'ampa amaanyi n'endwana okutuusa lwe naguwangula olumu gwajjanga nga mutudde awo nga kakati bwe gujja nga mutudde omwoyo bwe guba guzze nga tutudde tulinga 5 mwe muyinza obutagulaba naye nze Robert ngulaba tweraba kubanga nina obusobozi tweraba kubanga emyoyo egyo egimu gitera okugira mu binyonyi egimu ne gigira mu minya egimu ne gigira mu buwundo egimu ne gigira mu pusi gwo nsobola kulaba pusi eyitawo nze nemmanyi ki ekiyiseewo tulaba teziba zokka ezimu teziba zokka Mukama ogenda okulaba nga ngolodde omukono gwange bwentyo kati bwe ngolola omukono gwe oyinza obutaba n'ogamba oba onaakola lwaki akola sayini kumbe nze mba nwana kati okulwana okwange tekyetaagisa male kukwata ekiso oba nkwate muli nedda kasangolola omukono gwange bwentyo olwo mba ndwana kubanga olumu manyi kukozesa amaaso nga ntunulwa butunuzi nemba nenkuba omwoyo gwo nenguta nga ntunulwa butunuzi kubanga Katonda bw'akuwa obuyinza era akuwa n'experience engeri gy'obukozesaamu waliwo abamu baweebwa amaanyi nga balonde naye tamanyi ngeri ki yakukozesa amaanyi ago nga bakukuba n'amaanyi go goyina ago bakukuba nago kubanga tomanyi ngeri gyagakozesa ekyokulabirako osobola kuba oli mujaasi olina emmundu bw'oba tewatendekebwa kukozesa emmundu osobola okutulisa buli akulinaanyaawo osobola okutulisa buli akuliraanyaawo oba gwe basobola okukulumba ne bakkuba nga tomanyi kukozesa mundu ng'owagironda bulonzi nga tebakutendeka bwe baali bagikuwa oli akunyiza kati n'ojjayo serubwatwali naye ffe twatendekebwa kati nze nga nze Robert natendekebwa kati bwe nzijja nensanga nga mwe musaba mwe muwogana musaba nze mmanyi ekyokukola nsobola okujja omwoyo ogubadde gukutwalira essaawa 3 ogoba nze nsobola kwogera bwogezi kigambo oba nentunula butunuzi gwe Prophet Robert neguvaawo kubanga natendekebwa okulwanagana n'emyoyo lwali lunaku lumu bampita nagendako gwali mwezi gw'omusanvu nagendako ebunyaruguru omanyi ebunyaruguru abalogo bangi ulirayo wali abalogo bangi ne bwe twagenda mu basi twatuuka zaali ssaawa 11 z'okumakya kati 11 n'okumakya okumanya nze nali mpulira buulizi baŋŋamba nti ebunyaruguru wali abalogo bangi nekyaneewuunyisa omuvubuka yajja kukima mukazi we mu basi ng'ali bute omuvubuka najja ng'ali bute zaali 12 n'ekitundu ate kyo kyali kituuse yali musezi anti mu kitundu ekikirimu abalogo bangi yajja ng'ali bute jangu yingira omugimu tetugala tojeza n'ogiyingira naye musezi gwe ngayagala muyingiza mu basi obudde bwakiro obudde bwali 12 okumakya zaali 12 n'ekitundu bunaatera okusaasaana batambula n'omusezi mu basi omusezi twamusanga eri mukazi we yali mu basi mukazi we yali mu basi kati ono bbaawe yajja kumukima yajja ali bwereere nga bwe yazaalibwa ono omukazi yali mu basi ng'amugamba nti yingira ojonjizigire ekisawo netumugamba toyingira musezi gwe sigala bweru kati bwe twagenda nayinayo conference yali anaku 3 nasangayo omwana kale webunye yali church kati kyovula nti amachachi mangi wano osanga galina ebizibu bingi mu church munda mulimu omukazi n'ebintu ebimukozesa ne pastor yennyini nga ine ebimukozesa twasomeseza mu video yaffe ewedde eri ewedde nga bantu mangi baweereza
abasajja n'abakazi bine bakozesa naye bwe natuuka nze nasanga waliwo akaana akaali mu luzungu bakuyita cripod akaga mu Luganda oba bakiyita gongobara ng'omuntu oyinza okusanga obukono bwonna bwezinga buli butyo n'obugulu bwonna buli butyo ng'omwana oli yali yazaalibwa nga wali osanzeeko wali ogenzeeko n'osanga waliwo amaka g'abagagga agamu nga waliyo oba nkiyita ekintu omuntu nga buli kaseera abwatuka n'aseka yekka nga kizolo bintu kizolozolo nga ali kizolozolo nga abwatuka n'aseka ng'ali awo kati omwana oli yali wa myaka 2 naye bw'atyo bwe yali ng'obugulu bwonna bwagongobala obukono bwonna bwagongobala buli butyo nga mwana wa myaka 2 naye bw'osanga ye asekaseka naye asesa ebitategerekeka yesesasesa kati bwe bampita nentuuka ne bamundeetera mu maaso gange nemutunuulira nendaba dimoni yenyini yali ensekerera nga ono si mwana yali si mwana yali mu dimoni omanyi kino nja kibayigiza omanyi waliwo abantu abamu abatajja bitegeera naye abantu ab'omwoyo bajja bitegeera kubanga ffe abakkiriza bwe tugenda mu nsi ey'omwoyo tuwaliwo byetulaba bwe tugenda mu nsi ey'omwoyo oyinza okusangayo n'osanga waliwo omusajja nga ina eriiso eryo mu nsi y'omwoyo n'osanga waliwo omusajja nga ina oludda olwo lumu yes mu nsi y'emyoyo nga musajja naye nga waludda olwo lumu obanga inako oluba olwo lumu ninga kintu kiramu gye kiri mu nsi ey'omwoyo nga ye batuuze abo abali mu nsi y'omwoyo batuuze abaliyo n'osanga abatuuze abaliyo bali formless tabategereka formless nga ye yeewalula bwewaluzi tatambula yeewalula bwewaluzi kati olwo ntandise kusomesa nja kubijjayo n'otuuka mu nsi ey'omwoyo n'osanga nga ye mu nsi ey'omwoyo ali ayina okugulu kumu ayina eriiso limu ayina kutu kumu kyebava abamu babitukweka nga tekyabiraba kyovala abamu babibakweka ne mutayagala biraba era abamu nja kubaleeterako muteera kubirabira mu firimu nabagambako nti firimu zebazanya zino tebasanga kintu awo ne bakironda webuuza zino kostumu bikalakita ebyo byebateekamu bo babikoppawa baba balanga lwakuba ffe abantu nabaga nje nkiddamu bantu bange abatambula nange njagala mube bagezigezi ng'amayiba oba bakalaba ng'emisota ebyana by'emisota kubanga ejjiba lino omuti ne bwe guba mu mwanvu gutya nga liri waggulu mu muti mu kasolya ne bw'ojja n'okwata ku muti wansi livaawo ne ligenda kubanga lyewala nnyo embeera egenda kulinza kati mu nsi ey'omwoyo wabeerayo ebisajja n'osanga kikenenuka endusu oba ekikazi nga kiryawo kikenenuka endusu kitambula bwe kityo ndowooza nga mubeera nga mu famire bw'oyinza okuzaala ekyana nga kitambula bwe kityo ekintu ekyo kibeera kizimu ekyava eri mu bwakabaka obwekizikiza ate bino ebintu tebibeera mu bwakabaka bwakitangaala nedda bubeera mu bwakabaka obwekizikiza wokka bibeerayo ebintu ebyo bibeerayo ebyaddala gwe kozaala omulema n'omuzaala omulema manya nti eyo dimoni enema eyava eri emagombe nejja nezaalibwa eri mwana wo sikaakuba nti omwana wo yali ateekeddwa okuba mulema teyafunya akisidenti bw'aba yafuna akisidenti ekyo kitegerekeka naye bw'aba yafunye akisidenti waliwo ebivaayo wano ku nsi bijja birwana byagala bituuse obuzibu ku bantu abali eno ku nsi ne bw'aba obulema yabufunye nga yafunye akisidenti era kiba ekyo ekyoyo ekiva emagombe kyekiba kimukozeeko ataaka yes kiba kyekimu ekyo kati kwegamba ebyoyo ebyo bibeera eri mu nsi kubanga ffe ababeera basaba abantu abamu bayinza obutabibayigiriza era tetulina gye tubiwulira sijja kunenya n'abasumba abamu nabo tebamanyi bambi tebabimanyi bo tebagenda mu nsi za myoyo ensi y'omwoyo tebagenda ensi gye batera okwetaniramu esere okusinga nnyo beetanira mu nsi ey'ettutumu basomesa nnyo ettutumu okufuna ssente okuzimba ennyumba ez'ebbeeyi okugenda mu Amerika okugenda London oyo ensi gye basiibamu ezo ensi bano abasumba abaliwo abatutumufu
abalina zikyaki ez'amaanyi bye bamanyi kati bino byenjogerako tebabitegeera bino byabano abafiisaawo obudde bwabwe ne bagenda mu nsi ey'omwoyo okunoonya katonda waabwe ng'ebigendererwa byabwe si byakuvuga motoka ez'ebbeeyi si byakuzimba nnyumba ez'ebbeeyi naye ebigendererwa byabwe byakuyamba bannaabwe kubanga ekitutwalayo ffe kubeera kwagala ekitutwalibwayo kwagala na kutrainingibwa ngeri ki gye tuyinza kujja abantu ba katonda mu buzibu obubatuukirira oba obubatuukako kubanga nkugambye nti gwali mwezi gw'omusanvu bwe nagenda eri osinkane omusezi ne mukyala bwe nagenda Ndekye bayitayo Ebunyaruguru Ndekye era nebwogenda ebyange si byakwewana omuntu yenna bw'aba ayagadde alabye vidiyo eno genda Ndekye Ebunyaruguru onoonye omusumba Julius mucunguzi onoonye kyaki abatuuze bonna ku kyalo bajja kukugamba kubanga omwana oyo yali agongobadde abatuuze baamulabanga baamuleetanga kusaba ng'ayesesaasesa bwe natuuka omwana oyo ne njigamba nti gwe dimoni eyagongobala eyava emagombe mu kaseera kano keini nkugiridde okuva Kampala n'ogiragira sirina linnya ly'amaanyi nti linnya lya kyaki nti kubanga nina kibiina ky'abantu ekinene nedda naye nzijja gy'oli mu linnya ly'oyo kabaka omutukuvu ali waggulu ennyo nkulagira omwana ono mute amangu ago maama we ye yasooka okulaba nti omwana we agenda kufuna obulokozi maama we kaseera ako kenyini nga tonava naawo kaseera ako kenyini nagenda okulaba omwana nga tanaba kuva mu kizibu ekyo maama we nagenda okulaba ng'afukamira wensi ng'ava wansi ng'ayaziirana ng'agamba Mukama Katonda omutukuvu nkwebaza ng'abikoze nga sinaba nakitegeera amangu ago dimoni nenjiragira omwana yali asesa genda kulaba takiyesesa omwana yali atatuula wansi nemuteeka wansi nenkwata obukono bwe nembutereeza ne bwa straight nenkwata n'obuguru nembugorora ngenda okulaba omwana bwe muyimiriza ng'ayimirira enduulu nesaanikira kyaki neŋŋamba Mukama Katonda omutukuvu ali waggulu ennyo oli w'amaanyi kubanga eby'amaanyi obikola nti Katonda ali waggulu ennyo asobola okugoba dimoni eyo eri mu muntu ono weewaawo gweosobola okuba oli pasita ng'ekirabo ekyo tokirina ng'amaanyi ago Katonda tegakuwa naye ng'osobola okukola ebirala oli musumba osobola okubuulira enjiri osobola okusabira abantu osobola okukola ebintu naye waliwo omuntu Katonda gw'alonda ng'ebirabo Katonda bw'abigaba omuntu n'akuwa amaanyi nti gasobola okulwanyisa ekizibu ekyo ne kivaawo kati nze Robert Mukama Katonda yantraininga okulwanyisa emyoyo egyo waliwo kyesibamaliddeyo waliwo etubadde twogera mu vidiyo esooka nti omukyala bwe yagamba nti nakola endagaano n'oyo nemugamba muzaalemu abaana jjukira bw'akola naye endagaano amulaba bwe yeebaka tasobola kumulaba ng'atambula misana yasobola okwogera naye ng'era yeebase jjukira nabagambye nti emyoyo giri giwa misambwa gyo gyambala body spirit okujja okukwagazisa oba obufumbo obeere mu bufumbo obwo jjukira abantu bangi abali bakola endagaano n'ebintu ebyo nga endagaano ezo bwe baba bazikola tebazikola nga beeyagalidde bazikola bwe batuuka mu kaboozi nge bali mu kaboozi n'emisambu egyo oba mu bana abantu abaasookawo ne bakola endagaano namugamba nkolera kino era tuziyita covenant kubanga endagaano simanyi mu Luganda bakiyita ebeera covenant kale ffe mu Luganda tuyinza okitwaliza wamu ndagaano kubanga endagaano ebo oba ogikola si kyangu ogivaamu pozi ng'ofunye omuntu wa Katonda gwe yalonda n'akusumulula naye amala kutakiri ekisambwa ekyakola naawe endagaano amala kukita ne kivaawo
endagaano bazikola bali mu kaboozi kakati nga zino ez'obufumbo gye bazikolera mu kaboozi kubanga ebiseera ebisinga abo ab'omu Bwakabaka obw'Emagombe okukola endagaano nabana abantu abagenda obakolera bamala basindikira myoyo egyo bakola endagaano nga yakaboozi. kati okola otya n'omuntu endagaano ng'ate omuntu tomulabangako oba nga tomanyina kumanya nti muntu banga Ekitegedde. Kati buno Obwakabaka obw'ekizikiza ffe abaana b'abantu tulina amaanyi agasobola obbulwanyisa oba obbugaana naye kye bwasooka okukola okutujjako kiri Katonda kye yatuwa bulijjo kye mbagamba nti amagezi okumanya n'okutegeera kasaba bikujjako gwe bajja kutwala butwazi ndiga bayingizeyo basale busazi kubanga totegeera tobuuza nti munaye nga wompisa ng'ompisa mu nnyanja munaye wompisa ng'ompisa mu nsiko tebakubuuza tobuuza amagezi baba bagajjeyo n'okumanya n'okutegeera bwe baba kutwala Bwakabaka bwa Sitaani tebakubuuza batwala butwazi nga wagenda kusala endiga kubanga endiga tebuuza nti endagaano ezisooka okukolebwa namba emu akuyingiza mu Bwakabaka ono obw'ekizikiza nti bakimanyi nti sekisi kintu kyamaanyi nnyo kubanga omuntu wasobola okukakkanira kyekintu ekisobola okukakkanya omuntu ne kiwumuza ebirowoozo abantu bombiriri kubanga Sitaani ya Katonda yakitonda n'agamba nti omusajja bw'anaatabagananga ne mukazi we banaafunanga okwagala okwanama ddala era omusajja bw'atabagana ne mukazi we mwe bafunira obulamu buno buyina engeri gye buwanyisiganyamu okwagala kubanga omuntu ne bw'azimba ennyumba ye ng'ennungi etya nga temuli mukyala tebagayita maka tegabeera maka era ebeera nnyumba era ne bw'ozimba amaka ennyumba efaanana ennungi etya n'ogituulamu nga temuli mukyala ne bw'oba mu muzigo temuba mirembe tosobola kufuna mirembe naye bw'oleetamu omukyala ebintu bikyukamu endowooza zikyuka engeri gy'okolamu ebintu ne bw'oba onyumya mu basajja banno ebintu bikyuka ne balanga omuntu yakyuka ku kyalo kwennyini batandika okukuwa ekitiibwa si kunakwogera kwokka n'olususu lwo lukyuka bakutegeera nti ono gyali waliwo emirembe akati Sitaani ono bwe yakimanya nti kyava eri Katonda akikozesa nnyo ngerize naye olaba bw'aba akutwala mu Bwakabaka abo asooka kwegatta naawe mu nsonga z'omukwano olwo aba anyweza obulamu ebirowoozo byo byonna omuweereze nga teweebaliridde nga teweegomba kumanya kyama kyakumutoloka kw'omuveeko Setaani kyekigendererwa kano kagende eri mmwe mwenna abaweereza Sitaani y'ensonga lwaki omusamizi bw'aba akutendeka kuyingira oba mu Illuminati oba ogenda kuweereza mayembe wa Biteega akugamba nti genda waka tujja kuweereza obubaka kati oba ogenze waka ne bakusira ogenda okulaba oli mu kirooto oli n'omukyala mukola sex eyo yebeera ndagaano oba message ye message ekiraga nti tukwaniriza mu Bwakabaka obw'Abamisambwa oba mu Bwakabaka obw'ekizikiza oba mu Bwakabaka obw'ennyanja tukwaniriza kiba kitegeeza singa omala kwegatta nabo mu kirooto omwo toliddayo kwagala kumanya ne bw'olisanga abakuwa amagezi engeri gy'okwawukanako n'Obwakabaka obw'ekizikiza tolyagala kumanya kasita kino kituuka n'obanga aloota kiba kiwedde endagaano bw'ogikoze naye lwakuba abantu njagala olwaleero muzibuka amaaso muleme kubiyita birooto nti naloose nga neebase n'omusajja nkozesa mu kirooto gamba nti omusambwa gwankozeseza mu kirooto teri byakuloota kubanga bwe kimala kukukozesa n'abadde akukwana ogenda okulaba obufumbo butandise kufa mutandise okuyombayomba mutandise obutakwatagana ng'obufumbo butandise okufa kati kino toddamu kukiyita kirooto olwo luyite lutalo nti waliwo omusajja eyakukutte mu kirooto waliwo omusambwa ogwakukutte mu kirooto
wano wabadde teweyagalidde kuba nakukwata okukuba kukwata kubanga omusajja oba tomweyagalidde akati wali ntugamba nti obwakabaka bwakizuula nti gwe kyoyita nti ekyaleesi si kyaleesi kubanga wemala kutwala mu sex ne bakozesa sex era okolera ddala n'obulamu bwonna nga teweebaliridde ne bwe bakutuma bagamba twagala abantu 1,000 osobola obba sadaaka n'obuwaayo kubanga wakola endagaano nabo ng'okoze endagaano ya sexy era teri endagaano yonna y'okola n'obwakabaka obwekizikiza esinga eyo teri endagaano esinga eyo kubanga endagaano eyo bagikola naawe mu buntu oba mu mwoyo nti ojja baweereza kubanga basooka kuyingira mu mubiri gwo kakasa nga gy'oli eyo naawe ogoberera bulungi nnyo ndina musumba Robert nga bamala kuyingira mu mubiri gwo kakati tojja kwebuzaabuza ne bwe kunaaba kuwaayo maama wo ne bwe kunaaba kuwaayo mukyala wo ojja kumuwaayo nga teweebaliridde osanyuse bali nga naye bali endagaano yaabwe bo tebakwagala bo endagaano lwaki bakukozesa bakuwalana nti kubanga gwe watondebwa mu kifaananyi ekirungi ennyo bo kyebalaba kyebandibaddemu ate nga si kyebalimu bo kyebalaba kyebandibaddemu ate nga si kyebalimu njagala bw'oba osomesa omwana wo ng'omujja buto si kumusomesa busomesa kusoma kalaadi kuyita si kumusomesa busomesa kuyita si kumusomesa busomesa kusoma sapule si kumusomesa busomesa kusoma bayibuli naye bino wammanga njagala otuule naye omutendeke omugambe nti weewaawo omanyi olaba mu nsi eno ey'omubiri gye tutambuliramu ffe tuli bantu waliyo n'abantu abalala abali emyoyo egitulwanyisa egitatwagaliza kakati nti katonda omuntu yamuwaaki ye omuntu ddala ddala sitaani w'amaanyi nnyo okusinga omuntu nedda lwaki tamukolako ne tuwona akasajja ako lwaki tamukolako ne tuwona akasajja kano katonda yadizayininga omuntu mu bintu byonna ebiri ku nsi nti yasinga ebitonde byonna abisinga omuntu naye omuntu olw'obunafu bwe tayagala kwemanya kiki kyali ngeri ki gye yatondebwamu kubanga omuntu bw'omulaba engeri yatondebwamu magezi meerere teri kintu kyonna ku nsi ekiyinza okukola ekintu ng'ekyomuntu kyakola n'abazungu byabalemamu akuba bano abazungu ogenda okulya mbu dolofini esinga omuntu amagezi kati dolofini esobola okuzimba ennyumba mbu dolofini esinga omuntu amagezi dolofini tesinga muntu magezi kubanga twagala bo batuleetereyo nti dolofini kyeyakola kubanga omuntu yakola emundu omuntu yakola engwe kati omuntu yasoma ne ku dolofini dolofini zisoma ku bantu so si dolofini zisoma ku bantu naye n'osanga abawuta ne bavaayo ziwagira tabawuta n'ogamba nti dolofini esinga omuntu amagezi era ne batuuka n'okubigiriza abaana baffe mu ssomero ne batandika n'owakana era abadolofini ne bawangula waliwo omuvubuka gwe nasanga yali mubuulizi wa njiri n'agamba nabbi nkubulye nti dolofini ekusiga amagezi nemutunuulira nendema mumalayo nga tomumala neŋŋamba bambi bano abaana baffe bakibateekamu nti dolofini esinga omuntu amagezi nemubuuza nti ndagayo dolofini omuntu kyakola ki yo kyeyakola omuntu kyemusomako gwe gw'osoma ku dolofini n'okitegeera nti ekusinga amagezi kati abantu ffe bantu ekituwanguza ne tutuuka n'okukolera sitaani nga tetumanyi ne tutuuka n'okukolera obwakabaka bwekisikiza nga tetumanyi y'ensonga tetumanyi buyinza katonda bwe yatuwa tetumanyi bukozesa naye singa omanya kukozesa obuyinza katonda bwe yakuwa teri musambo guyinza kukwata negamba gugenda kukozesa kubanga ndabira kunze katonda yampa obuyinza nsobola okulaba omwoyo guzze gyendi nga gutambulira mu kinyonyi nenkugamba nti gwe mu linnya lyoyo omutukuvu ali waggulu ennyo nkwokya nkusiiriza olumu nentunula butunuzi nga siina kyenkoze nga ndwana kubanga mu butonde omuntu osobola okulwanyisa amaaso ekyo bw'obanga tokimanya kitya kankuwa ekyokulabirako omuntu asobola kujja ku ndimiro yo n'atayogera kigambo ekyo kimu n'atunula butunuzi endimiro yo n'agitunula kasooli n'akala nedda edda ennyo nga tukyabeera ewaka eyo nga oba olina kyokola oba abagenyi we bali obaki omuzadde maama wo akukubako eriiso eri n'omanya kyategeeza nga tayogedde
ekyo kyembagamba nti omuntu asobola okujja n'atunula butunuzi ku mwana wo, omwana wo n'akwatibwa ebirwadde ku saawa eyo. Kitya nja kibasomesaako nti osobola okulaba eriiso eritunula obulungi n'eriiso eritunula obubi, kubanga amaaso googera. Omuntu asobola okutunula butunuzi n'amaaso, kino kye bayita ekiiso mu kyuli ya bulungi, oli asobola okukuba ekiiso ebintu byo ne bifiira ddala. Kubanga nze Robert mbagambye nti ebintu byonna bye mbabuulye nabiyitamu. Lumu nali ndi wendi nga nsaba, nalina omuntu ye nga tasaba, nze ndi ku maviivi. Kati omuntu oli bwe yagula oluggi nankubako eriiso, amazima ga Katonda mugulu omubiri gwasanyalala, ne mpulira enviiri zinvudde ku mutwe, omubiri gwonna nigusanyalala ng'otidde. Ne ngamba ono muntu we namanyira nti ono si muntu buntu wa bulijjo, naye ayina ekimulimu, newankubadde ayina figa ya muntu ate waliwo ekimulimu ekirala. Kati bino abantu byenjagala mulabe nti fe abantu singa tutegeera nti obuyinza tubulina obw'okulwanyisa abamisambwa n'omuwangula n'ataddayo okulwanyisa. Ekisooka, Bayibuli egamba nti omuntu alokoka, omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu. Omuntu akkiriza na mutima gwe era omuntu akkiriza na mutima gwe era ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu. Si bya mpaka. Ate kati bana batukaka. Mujje mwenna mulokoke, mulina okusaba biki? Waba akuyita ojolokoke. Kakati abantu bonna ne bakitwala nti bwe batyo, nti omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu. Naye abantu bano ne basigala nga bakwekeddwa ekyama. Kyama kyate? Ekyama ekiriwo nti omuntu bw'amala okukkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu oba okulokoka, omuntu oyo aba talokose. Omuntu oyo aba just assigninze endagaano, ebeera assignment. Ebeera assignment. Singa omuntu ajja ng'avudde mu bwakabaka obw'ekizikiza ng'ayagala kuyingira mu bwakabaka obw'ekitangaala, n'ayatula n'akamwa n'akkiriza n'omutima gwe, kubanga omuntu asooka kukkiriza n'omutima gwe n'ayatula n'akamwa ke, ebeera assignment. Kubanga bw'amala okwatula n'akamwa ke n'akkiriza omutima gwe, aba asigazaayo eddaala ery'okutuukiriza. Musumba, mbale nsaba tutegeerere ddala ekimu ku kibuuzo kiri eri kye nabadde nkubuuza mu eri vidiyo yaffe eyaggwa ku mulundi guli eri, nti ono azadde abantu oba ono azadde omwana azadde n'omusota. Kati ye akola atya? Kubanga twategeeraganye nti kino kitata ky'omusota kyekiri ekiva mu nsi eri invisible. Kati ono amaze okuzaala abantu babiri, azadde omwana azadde n'omusota. Omusota guno agukolera ki? Kuba ye betulabyeko bagitwala nga baana baabwe. Kati ffe abayize agukola atya? Kansoke nkola statement involved nti omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu, Bayibuli bwegamba. Naye kino njagala kigende eri abakkiriza ddala abaasalawo ogubiri obwakabaka bw'ekitangaala. Eddaala ly'oba osigazza eryebeera assignment oba tonatuukirira. Kubanga lwaki ebeera assignment? Kubanga okyali mu nsi, okyali mu mubiri. Ensi y'emu gye wakolerangako obwenzi gy'okyalimu. Ensi yennyini mwonyweranga omwenge, mwokoleranga kale ebibi byonna gy'okyalimu. Kiba kitegeeza nti wakola assignment okutuukiriza amateeka ag'obwakabaka obw'ekitangaala. Kati eddaala ly'olina okutama kwe kugumiikiriza. Obugumiikiriza kikulu nnyo eri abakkiriza. Kubanga lwaki okugumiikiriza? Kyangu nnyo omuntu okwatula n'akamwako n'okkiriza n'omutima gwe, naye enkya ne wajja embeera n'ekuba n'oddayo mu ssabo gye wava. N'owanika nga kino kikususseeko n'ogamba kambizeeyo akiwulira. Abalokole bangi batera kugamba, basabira abantu bagamba nti kaakati amannya go gamaze okusangulwa mu kitabu ekyokufa kawandiikirwa mu kitabu eky'obulamu obutaggwaawo. Kyangu nnyo omuntu eyarokoka emabega emyaka 10 naye n'oddayo munoonya ng'amanya ge tegaliimu mu kitabu eky'obulamu obutaggwaawo, nga gaasangulibwa mudda.
nga yaddayo banga luli bwe yakola assignment teyagituukiriza teyagitambuliramu zino assignment ze tukola nti mukama leero tugeze mukama wonkolera kino eno nja kukola bwenti ne bwenti ne bwenti biba bikola mukama wonkolera kino nja kutambula mukama wonkolera nja kukola kino bibanga bisuubizo byosuubiza mukama bisuubizo kati ekisuubizo ne kikulema okutuukiriza ekisuubizo kikulema kutya okutuukiriza awo nzijawo nnyo kubanga wongenda okuyigiriza kino sigenda kusosola nti abantu wena tubibeeramu kansooke enzire ku kiri nti gwe eyazaala omusota bw'obanga ompuliriza oba oyina ekisajja ekikukozesa mu budde bw'ekiro oba oyina ekikazi ekikukozesa gw'oli musajja abamu muli basumba abamu muli babuulizi banjiri nenga biki abakozesa abalaba member ba parliament state house bani abala abalambuzi muina sente zammwe muina motoka muli bagaga ekimala nenge ebintu bino bakozesa bojje erinze Robert saagala sente zo okujjako gwe bwoba oyagadde nti ojja kusobola kumpagira nsobole okutambuza omulimu gwa Katonda nsobole okutambuza video zino by the way kikkakatako jangu otuwagire bwoba oli eyo mukama Katonda akukwateko ojja otuwagire nti gwe ayina ekintu ekikukozesa kino kyangu esimu yange nagigambye 0756550596 kuba esimu eyo ongambe nti Prophet Robert nina embeera ensumbu eri bwetyo ne bwetyo nze wembeera bw'osobola okunsanga waliwo gwe tosobola kukkiriza kusabira ku simu jangu ekira mbeera bulindo kira bulindo ekitundu w'embeera bakiyita Cape mu Cape mwembeera sina mu kibuga wonna wensangibwa wabula office yange wosobola okunsanga eri wake wange okolera osabira wake wange wosobola okunsanga bw'oba oyina ekizibu bo sibeerawo nti nkubeerawo kubanga nina nkola kubanga omulimu gwenkola gwenzijjamu akasente akasobola okuntwala nindeeta obubaka buno ne bukutuukako kati bw'obanga oyagala kunnoonya nkusabireko olina kukola nange appointment nakukubirako before nti ku lunaku olw'ekusande lwembeerawo ne tukola appointment ku lunaku olw'okusande nojja nenkujjako nze sigenda kukusabira busabizi nze nkujjako bujje ebyo ebintu sikugamba nabagambye nti okumanya kukola kati okumanya okwange kwakula nkujjako bujjako ebyo ebintu sikusabira nkujjako bujjako kubanga bw'obeera oli muserikale wa Museveni bw'aba yakuwa emmundu bw'olumbibwa awantu w'oli era ekyo ekikulumbye okikolako n'emmundu gye baakuwa era oba olina okwetaasa kati nze sijja kugamba nti nja kukusabira nkugamba nja kukujjako eyo embeera njikuba bukubi kubanga Katonda wange ali waggulu yampa obuyinza bwe yampa obuyinza mbukozese okuyamba abo abeetaaga okuyambibwa obanga oli mu mbeera yonna oba olina musambo gwe gukusumbuwa bwe wazaale ngo ekusumbuwa bw'oba ojja gyendi ayinza okuba temusumbuwa nga tekusumbuwa kati gwe gwetasumbuwa nze njagala abantu ab'okuyamba gwe bweba tekusumbuwa ng'oli mu bwakabaka abo bwekizikiza obufuniramu emirembe please beera n'ekintu kyo yonsa enfudu yo yonsa mbwayo oba mbiziyo abamu bazaala embizi yonsa kabiziko tewali buzibu kubanga okiwuliramu emirembe anti kyembuuza ya muzadde tamwagala ne akola ati amutte amulaba nga mwana bw'oba okizadde nga tokyagala amagezi genkuwa noonya Prophet Mirembe Robert yajja kumala ensonga yo bw'oba omunoonya bino wammanga njagala nga tonaba kujja eri Prophet Mirembe Robert njagala ojje ng'okkiriza okuyingira mu bwakabaka obw'ekitangaala kubanga nze ndi bwakabaka bwakitangaala era ndwanyisa bwakabaka obw'ekizikiza bw'obanga ojja ewange tolekaayo kantu konna akayitibwa irizi simanyi jembe nalirekerwa jjajja simanyi bibbo simanyi jembe lya kika simanyi bika by the way katuddeyo ebyo byonna okuzaala engo
onoonya property ey'okupangisa naye nga tomanyi wa kugijja, kankwanjulire Rentia, app yokka eyesigika kw'osanga buli property yonna epangisibwa. Oyagala kupangisa nnyumba, kizimbe, maduuka, apartments, guest houses, hostels, rentals, condominiums oba ekika ky'emmotoka kyonna, app ya Rentia byonna ebirina ate mu bungi. Gw'omupangisa, Rentia app ekuyunga butereevu ku nannyini property ewatali kugulawo akawunti yadde ba broker. Ate gwe landlord oba omuntu yenna alina property epangisibwa ng'oyagala okugiteeka ku app yaffe eno, gulawo akawunti ng'osasula emitwalo 2,100 zokka okuactivating akawunti yo. Kyokka kati tulina promotion, buli aggulawo akawunti activation ya bwereere ng'okozesa ennamba eno 9742 noti emu olwoteekeyo properties zo zonna ezipangisibwa zifunirewo n'abazipangisa. Ekyokukola kyangu nnyo, genda ku Play Store owanule app yaffe eya Rentia owone okubonaabona ng'onoonya properties ez'okupangisa. Okumanya ebisingawo tukubireko ku noti 756 noti 798 oba noti 7 noti 795 oba otunoonyeeko ku email yaffe intersoft@intersoftsolutions.net oba ku WhatsApp ku noti 787 Rentia Solutions that simplify. okukozesebwa bintu kiva mu bika. Fe abaana ab'obwakabaka obw'ekitanga tetulina bika. Kankisomeseeko nti ekika muova kye kyakuteekawo era kye kyakukuza. Kubanga emabega waliwo bajjajjaabo ne bajjajja abazze nga bakola omulimu ogwo gutambuza. Kubanga bino ebika bino bikolebwa obwakabaka obw'Emagombe oba obwakabaka obw'Ennyanja, gwe kyobadde tomanyi kyekika ne bagamba ekika kyo. Ebika bikolebwa obwakabaka bw'Emagombe. Era ffe ab'obwakabaka obw'Ekitanga tebitufuga. Kati nawe n'erinnya lya Kiseegwa Mirembe? Eryo si lya kika. Nfe abawesitaana tutuuma Mirembe, ne tutuuma Tusingwire, ne tutuuma Mukisa, si linnya lya kika. Togenda kusanga nti ab'Engabi be batuuma Mukisa. Simanyi ab'Emmamba be batuuma Tusingwire. Tusingwire, Mukisa. Kati bino ebika nabyo si birungi. Ebika ffe kasita omala kukkiriza n'oyingira mu Bwakabaka obw'Ekitangaala, ekika leka kigende. Kati amannya getulina ku biwandiiko byaffe ku ndagamuntu buli wamu go tugenda gakola batakuba ne layini zaffe ziri mannya gaffe. Bw'oba oyina amannya g'ekika ku biwandiiko byo, kino nkisomesa ge mazima, era ge mazima nakugambye luli ne kugamba nti bw'oba olowooza si mazima, bw'olaba vidiyo eno genda osabe Katonda wali waggulu mu bugambe Robert kyabadde ayogerako kituufu. Osabe nawe okubikkulirwa. Naawe osabe okubikkulirwa ugambe Robert kyabadde ayogerako kituufu. Katonda ajja kulaga nti kituufu. Bw'obanga oli mulokole okyayina erinnya ery'ekika nti gwe Namukasa nkusaasidde, Obwakabaka obw'Ekizikiza mukyali kyekimu. Zikusanze. Empeta yammwe n'Obwakabaka obw'Ekizikiza eba ekyaliwo tenaba kuvaawo. Kubanga ffe ab'Obwakabaka obw'Ekitangaala tuyina enkola yaffe nti omuntu bw'aba akulosinga okuva eri mu Bwakabaka obwa Sitaani obw'Ekizikiza, tusooka kumukozesa endagaano, tukiyita new born again. The new born again. Oteekwa okuzaalibwa mu Bwakabaka buno obw'Ekizikiza kubanga osazeewo okugenda mu bulamu obutaggwaawo, mu Bwakabaka obutafa. Oyingidde mu Bwakabaka bw'abali aba immortal tubuyita internal life. Oyingidde mu internal life oteekwa kukola emikolo ewaffe kubanga abasitaani nabo bakola emikolo, naffe tukola emikolo. Omukolo gwe tukola kwe kubatiza, tuba tukujjako ebika by'ewammwe. Mumbatiza. Bwe tukubatiza tuba tukujjako endagaano z'abajjajjaabo ze balagaana n'emisambwa, ze balagaana n'amayembe. Omanyi waliwo buli bika biyina. Tewali kika ekitalina amayembe ga kizaazi. Bagayita amayembe g'ekika. Era ebika byonna abalidde oba Abanyoro oba Basoga oba Batooro oba Nyankole bayina ebika.
kati amayembe ago bw'ojja ewaffe mu Bwakabaka obw'Ekitangaala tumala kujja kaaga amaanyi kubanga amaanyi ago gagatta mirundi ebiri bemuwulira be balongo abalongo bw'owulira nti ebibbo by'abalongo baba bagatta amaanyi ag'emirundi ebiri amaanyi ag'ebukojja n'amaanyi ago taata baba bagenza okumala abalongo bagatta amaanyi okumala oba ebibbo byennyini anti ebibbo by'abalongo n'okumala byebimu nze mbigatta byebimu abalongo kubanga mu Bwakabaka obwa Sitaani bo abalongo bakigulumiza kiba ky'amaanyi nnyo yensonga lwaki baateekawo ebika baateekawo ekika kino nti ekika kye kijja okugatta oba bufuzi nga bw'onoolaba gavumenti ya Museveni waliyo LC1 newabeera LC2 LC5 hakati n'enfuga eno mu Bwakabaka bwa Sitaani nayo nkola kati abantu baffe ab'Obwakabaka obw'Ekitangaala balina okukitegeera nti abalongo ife abalokole tetumala balongo nze ne bwenzaala abalongo saawa zino atugamba omusabira basabire nze nebaza singa mbazaala nze fukamya ne mugamba Mukama Katonda omutukuvu ali waggulu nnyo webale taata ng'omwana omulala kubanga bano lwaki bamala abalongo baba bagatta amaanyi ag'emirundi egyo ag'ebukojja n'ageno wa taata yensonga lwaki nti omuntu bw'aba abeerako empewo ez'ebukojja n'abeerako n'empewo ez'eno wa taata bana balina balongo yensonga lwaki ffe oba abakkiriza Obwakabaka obw'Ekitangaala tetusobola kukkiriza mu bika era omulokole bw'obanga oli eyo nga gwe nze oyita nze ow'emmamba simanyi nze ow'engabi kitegeeza nti ogwo okyaliyo tonolokoka kati ffe abalina ebika tugenda bikola bate abalina ebika mulina kwejjako amannya ag'ebika naddala nga Namukasa agamanya ngwadde kyakulabirako kitegeeza nti Mukasa w'ennyanja osazeewo okola ki muli butoola era erinnya lyo terigenda kulabikibwa buli bw'ogenda okuwangula bajja kukulaga ekikulemesa nti lino erinnya teriwangula nga nze luli we nabagamba nti erinnya Basaaliza lyali linnemesa kubanga erinnya Basaaliza lyali litegeeza bazadde bange baali ntuuma okusinziira obuzibu bwe baali bayitamu nga basaalizibwa oluusi ez'omunnyo teziriiwo oluusi balwadde oluusi entalo bayombye okusinziira obuzibu buli bwe bayitangamu abantu abedda ne bagattagatta obuzibu bwe bayiseemu ne batuuma omwana ono kyakomekerera naawe nga oba naawe awo watuukira nga ozaaliddwa mu kiseera ekyo ati tuwe erinnya mu Luganda eriyinza kugamba eriraga ennaku tuwe erinnya limu ly'omanyiyo kyannaku era bwe bityo oba zirabwa muzaale oba zirakusanze kati ekintu ng'ekyo kati abazadde abedda bwe baalabanga entalo zaabwe oba ayina nayiba bawalagana olw'ekibanja oba ayina entalo ze kati kikomekereza ng'agassegassa ebizibu ebyo n'abitadde ku mwana n'akigatagata n'ajjamu n'ateeka ku mwana kati ebizibu ebyo n'abyambaza omwana ababyambaza mwana kati kitambula ku bazzukulu n'abazzukulu nga linnya ate bano abalaba obuzannyo ku TV bwe tubateerako ne bajjamu amannya g'abali bakarakita ne babatuuma abaana baabwe anti kakati kasita olijjamu lwolituuma omwana wo oba osazeewo nti ekika ky'abali okiteeke mu kika kyo oba okiteeke mu family eby'abazungu eby'Abafiripine bibambalira ddala bano ababiteeka ku baana baabwe ogenda okusanga omwana baamutuuma erinnya talimanyi ne litambulira ku ono lwaki nti by the way sometimes abantu bano okubatiza ffe ewaffe nga njagala kuyigiriza na kina abalokole bakitegeere nti okubatiza ewaffe mu kirokole tegandibadde kubatiza mannya okubatiza omuntu tumubatiza maanyi tetumubatiza mannya tubatiza maanyi ag'Obwakabaka obw'Ekitangaala kino kize nti abalokole mwena mufuna okubikulirwa nti tetubatiza maanyi tubatiza ki tubatiza mannya kubanga oyinza okubatiza ng'erinnya lya kizungu naye nga lya kisodde oba ekisodde n'akiyita ntya oba linnya litegeeza obutemu kati mubalokole mubatiza mutya anti kakati ensi yonna yakwatibwa ekizikiza
kituufu ensi yakwatibwa ekizikiza. waliwo yabadde ngamba nti kino kifirimu kya Yesu kino kye baatulaga nga tukyali bato kye kyasingira ddala tuwabye. Tukwatibwa kizikiza. Kambabuulire kino nkyogera n'Omwoyo Mutukuvu waali essaawa zino. Amaanyi ag'obwakabaka obw'ekitangaala weegali. Ngawulira weegali gwanaalaba vidiyo n'amaanyi ngawulira nti ensi yonna yakwata ekizikiza. Abantu ffena ne batuteeka kantuntunu ku maaso. Tutya era bino bwe munaabiwulira mbijjayo mujja kutya. Era naddala abalokole abamu babeera balugezigezi nti twakyakyogera atya. Yes, mu Bayibuli gye musoma nammwe abalokole yonna teriimu weegamba nti omuntu banaamubatizanga linnya kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Okuyingiza mu bwakabaka bwa Katonda tebakuwa linnya. Olina okubatizibwa maanyi ge gakutwalayo. Okujjako ng'erinnya eryo likwatagana n'obwakabaka bwa Katonda weerisobola okuweerwa nga bakujjako erinnya ery'ekika eryali ery'emisambwa eryali ery'ebizibu bazadde bo lye baakuwa. Anti kati erino ery'ekika oba eriri loko tukitwale nti liri connected ku misambo egiri loko. Kati ate n'ezzungu teriba connected ku misambo egyabali wanalyo lyava eri. Tulina erinnya kati katugamba erinnya happy. Erinnya ne bakuwa erinnya happy. Hati erinnya happy olaba lyeyogera nti happy kitegeeza musanyufu. Kati eryo erinnya teririiko mbeera yonna era tebaali gift. Amanya bwe gatyo. Gift kitegeeza muyinza okuba mwaliwo ng'abagenyi bazze nga mwegabira ebirabo. Bahopu abo. Nga mwegabira ebirabo omwana n'omutuma gift. Kati bw'omutuma gift ekyo tekiriiko buzibu. Tekiriiko buzibu. Kyova olaba kyekiri ono ali waggulu nnyo kabaka nannyini buyinza bwe yasanga Peetero yamuwa erinnya the rock. Yamuwa rock kitegeeza olwazi. Kitegeeza Peetero kitegeeza olwazi. Peetero means the rock. Kati ekyo kitegeeza be bantu bojja okusanga nti ayina erinnya the rock naye ne mu mwoyo ali rock ne bwalaba ekintu kyonna tatya mbeera yonna. Abeera mugumu. Awo kitegeeza abeera mugumu. Naye waliwo amannya ge baakuwa nti zirabwa muzaale ndeese ekyokulabika n'agamu mugamanyi nti kubanga ono omukyalo ono baali bamuyisa mu nnaku osanga bbaawe yali amukuba empi ez'omunnyo zaali zibula. Kati naddira ebizibu biri byonna n'abizingazinga n'abiteeka ku mwana. Kati omwana ajja kutambulira mu kizibu ekyo n'abazzukulu be bonna ne batambulira mu kiki ekyo kye njogerako. Nti please bw'oba obatiza omuntu ng'ogenze kumubatiza tetubatiza amannya tubatiza abantu tubatiza amaanyi. Naye bw'oba osazeewo nti mukadde ako kenyina kumubatiza amaanyi omuweeramu erinnya erigenda kutambula n'amaanyi ago g'abatizibwa go bakabaka b'ekitangaala kakasa nti erinnya ly'olonda omanyi ne ansa yaalyo. Si bino nti tetumanyi kyekibitegeeza. Si kulonda bulonda gunnya nga tomanyi kyegutegeeza n'oguteeka ku mwana wo. Wandimwongerako emyoyo egy'ekika ky'abazungu nga tomanyi naawe. Ogenda okusanga omwana atandise kubeera musuyazi kyokka ewammwe tewaaliyo abasuyazi. Nkitegedde bulungi era kyembadde nkubuuza. Nga musuyazi tiwaaliyo musuyazi. Kubanga omwoyo guli ogw'obusuyazi gukwambala bwambazi. Tujja ffena tuvuddeyo tuli ffena nti okwerwanako omuntu yenna Katonda yakuwa amaanyi agasobola kulwanyisa abantu bano bamisambwa mizimu byokoola kasita munda muggwe okkiriza n'olekerawo okwetiiririra oba okutya. Kubanga okutya kyakulwanyisa ky'amaanyi ekiremesa omuntu oba ekittira ddala omuntu. Kubanga kambawo ekyokulabirako obadde okimanyi nti osobola okusanga omuntu ali ku drip kubanga because of depressed kucupa nga agenze mu ddwaliro bamututte mu ddwaliro because of depressed nga omuntu ono bamwogeddeko nnyo bakwogeredde n'afiira ddala olw'ekigambo kyava mu kutya.
kati nga takyetegeera teyewula n'alwalira ddala n'agamba nze maama nankola kino taata nankola kino ekyo ne kimulwaza muganda wange nankola kino ne kimulwaza era osanga takyalya n'amagumba nga gali kungoye omubuuza gundi muganda wange wabaaki ng'ali munaku kati nga ago nago maanyi gali sekureti nti embeera eyo ey'okutiisatiisibwa naye etera kubeera mu Bwakabaka obw'ekizikiza ng'embeera eyo bagikozesa basobola ogikozesa ku social media basobola ogikozesa ku kyalo basobola ogikozesa mu families embeera neetambula nga yakutiisa n'osanga oli takyayimba olw'ebigambo luga yamukuba gwe towulirayo ennaku zino oli agamba nti amukuba ayinza kukuba nga takukubisa muggo ng'akukubisa bigambo bwakukuba oyinza kuviira ddala ne kumulamwa n'otuuka ng'ogwe otya nekwogera mu bantu lwakuba oli yakwogerera yakwogerako n'owulira ng'okoze nange okoze wali oyambala empale ekukwata nga tekyakukwata nga teyakola ddogo naye nga yakozesa bigambo bugambo novaako nowanika oviirako dda abamu bafuuka n'abalalu kubanga afuna mu birowoozo akosebwa mu ndowooza ye akosebwa nga takyetegeera alinga kiralu n'abaana waka ababoggolera abakuba bukubi gende ayinza kuba muzadde ayinza kuba baawe yamutuusa mu mbeera eyo naye olw'okutya kuli n'abaana n'atandika okubogoka waka ng'abakuba olw'okuba embeera eyo taata yagimutuusizaako oba ye taata maama yagimutuusizaako so ekyokulwanyisa ekyo sitaani akikozesa okutta abantu ne bafiira ddala kati puliizi gwali eyo ekigambo kutya ffe mu Bwakabaka obw'ekitangaala tetukikozesa okutya ekyo libeera sasi eri mu Bwakabaka obw'ekizikiza era ge masasi ge batera kukozesa okututiisatiisa era ekyokulabirako kankibawo wano America nga superpower etera nnyo kikozesa tiisatiisa bano abalala America bwe baba balina eggwanga nga eggwanga eryo likyakalubye okuyisaawo ebintu byabwe bye baagala muyiseewo basobola okugenda ne baleeta emmeeri yaabwe gye beesiga nti y'amaanyi ne bagipaakinga okumpimpi bwe baba bayiikiriza Uganda basobola ogipaakinga nga Kenya kati wano mu Uganda ne musatira abasajja bagenda tukuba ne just baleese kubatiisatiisa mukkirize mukole kiri kye baagala ekintu twakirabako emabega aweera twakirabako emabega wali ng'abantu nga naye just Omumerika yaleeta meeri n'agiteeka tazze kulwana talina gwayogera naye yapaakinzeewo ekintu kye n'asirika naye ayina kintu kyayagala osaininga oba ayagadde nti mu ggwanga lyogwe pulezidenti okkirize muli ebisuyaga oba ayagala mbeera gyayagala mumutambulizeeko aleeta bulesi just n'apaakinga kyakulwanyisa ye n'asirika kiringa ng'empologoma bwejja ku kyalo neboggola ne bwe bateze kulya kabuzi obuzi bwonna bwefukafukira obulyawo abantu bonna batya kubanga eyo embeera sitaani agikozesa abamu balwalira ddala ey'okutiisatiisa abantu eyo ensonga lwaki abamu balemeddwa okuwangula nga tebasobola kwekirizaamu nti basobola kuwangula ekintu ekyo n'akireka n'agamba nze kyampasa bwe kiba kinkozesa ate n'akola kisiinagiro njagala kuzzaamu amaanyi nti Katonda omutukuvu ali waggulu nnyo alina obuyinza yampa obuyinza okuggyako embeera eyo tesobola kukubeerako ekyokubiri nti abantu bangi babateekamu ekyokutya ekyobufumbo nkyakiriko nnyo lwaki nkyaliko nnyo ekyobufumbo ffe katugeze nga ku saidi yaffe abalokole tuyina abavubuka bangi bali mu kyaki wabula ekyabatiisa mpeta empeta olini bamugamba nti bw'oba tofumbiddwa obufumbo bwa mpeta toligenda mu ggulu ekyo abalokole bakiyina nnyo nakyo ngenda kisimbako nnyo essira nakyo kimalamu abantu amaanyi kubanga omuntu naturale era wakati nga tumaliriza kubanga omuntu naturale Katonda nga bwe yamutonda omuntu ateekwa kwekkiririzaamu nakkiriza mu Katonda we eyamutonda nti asobola okuwangula okuyita mu kwekkiririzaamu n'okukkiriza nti waliwo Katonda eyamutonda ow'amaanyi era asobola okumuggirawo embeera eyo yonna akati bw'omala okukkiriza ekyo
osobola okuwangula nga tugenda kumaliriza na kino kye tugenda kumaliriza nakyo nti obufumbo buzizza nnyo abantu emabega kubanga abantu abali mu kyaki bayina gye bayigiriza nti singa omuntu agenda n'awasa munne mu bufumbo butali bwampeta agenda mugeena ne nange njagala kutegeeza nga sitiddeemu nga nkyogera ndi mu maaso ga kamera teri muntu mugulu gwe balisindika mugeena nti kubanga gwe wasa obufumbo butali bwampeta teri gwe bagenda sindika mugeena bw'abagga omufumbo oli w'amaanyi okiinako njagala ojje mu comment sections otuwe ekyawandiikibwa ekyo nti ki teri muntu gwe balisindika mugeena nti kubanga yawasa omukyala teyamuwasa mpeta era tewaliyo mu bufumbo nti obufumbo obutukuvu nti bwampeta wabula obufumbo obutukuvu bwabo ababiri abateesa nti bagenda kusinza katonda waabwe ali waggulu ennyo nga tebamwongeddeeko kintu kyonna bwe bufumbo obutukuvu bwokka ate buno obw'empeta buli buti si mpeta empeta kandibadde kabonero ng'akabonero kanu bakateekako nti kabonero ak'olwatu nti bwe bakateeka ku muntu kitegeeza nti ono omuntu yasalawo okubeera mu bufumbo obw'ekitangaala era ono mutwale nga mutwale ke kabonero akalaga nti ono baamutwala mu bufunze kabonero akalaga nti ono baamuwasa totawaana kukola kuteekayo ekigambo kyo baamuwasa just ke kabonero akalaga nti baamuwasa naye mulekeraawo okubeera mu kizikiza nti kubanga nze siina ssente ezigenda waba omukyala abavubuka bangi ate ng'omubiri gwabwe guli wiringi kuyingira mu bufumbo naye nga batya nze ndi mukwaya ndi mu hospitimu ate naawasa ntya nga si bufumbo bwampeta ne bamaliriza nga benze ne bamaliriza nga balinayo ba girlfriend ba boyfriends naye nga basumba baabwe tebabalambise bulungi mu kkubo ery'obufumbo obutuufu wabula kye mutayinza okulekayo wabula at least ne muba mwina akatono katya mugende mulaba abazadde ekyo kyokkiriziganya nakyo ekyo nzikiriziganya nakyo kubanga omukisa guva eri abazadde amiina tubasiibule mukama katonda omutukuvu abawo omukisa amanya gange nsigadde ndi tusingwire Mirembe Robert enamba yange esimu eri 07 55 0756 55 09 6 mukama abawo omukisa abalabirire abayiga mukama katonda omutukuvu abawe ekisa musobola okuva mu mbeera eno bye mukama abakuume tweyanziza nnyo tweyanzeege webali nnyo webalire eddala otugoberera webali nnyo webalire eddala okutambula naffe tukwebaza buli kimu ne tukusabira naffe emikisa kati ali gy'oliyo naye nanga weetaaga oba nga wandituyambyeko okutambuza programu zino eno osobola okuyisa mu musumba akamesegi nekola naye enteekateeka oba oyagala okumanyika oba toyagala kumanyika ffe tujja kufuna engeri gye tunakikolamu nawe kenyini ali eyo nga wendeetaaze okulangako naffe osobola okulanga naffe tukwaniririza ddala eno Yugi Now TV channel tuli ku YouTube amanya n'eddoboozi nze Stone M tusisinkane mu vidiyo eddako nsaba osubscribing commenting ate oliking kale akumata kumira mpeera mweraba waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo gireko muno jaketi yange nokasita njambala mumanya nti kati ebbugu mulitandisi